Chameleon ashininga atajja kushininga paka ekyo kye kimu ku bintu ebitawaanya abantu kubanga abantu bangi bajja mu mbeera y'okumuggyako amasanyalaze naye oluusi amasanyalaze ne bafuna mangi okusinga kutegeera kwabwe bw'oba okitegeera bulungi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abasajja abalina omuze gw'okukwatirira abakazi ku bubina amabeere ebisambi n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo babakoleddeyo etteeka lyammwe mwe bagenda okuba nti babavunaanira era mujja kubanga musibwa emyaka 3 bwedibaddewo singa etteeka eryo liraba ligenze maaso n'okuba nti liteekebwateekebwa bulungi ne liyita kyogaba lyobadde okukkirizibwa okukwata ku muntu okukabina nebbeere ekyo simanyi naye nga kali libaddewo okuvadda batugamba nga tokwata ku bbira lya mukazi tokwata kabina kati nno kigenda kuteekebwa mu buliwo sokoleke kyogaba kibadde kikkirizibwa kyetugamba tubadde twafutubwadde kiba kibadde kakikkirizibwa teeka bali sayininze ati pulezidenti amala kuteekako omukono so mwe mumanye nti ojja kuvunaanibwa era osibwa emyaka egi 3 bweddu abasidi omusunsuzi erinnya eryange okutwekulubeesezaako tubakwateko batusibe agaliwo gwe mukutu kwetuli ndi ne mwami Obote ajja babuuzaako tugambe ebigambo balamuse abatula bamwe natwagala kubabuuzaako nti mwasibye mutya mwasuze mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mu ngeri efaanana bwetyo mwebale n'okubeerayo nga muweereza mu mbeera zonna ze muweererezaamu ennaku z'omwezi nga 15 teri kulanga kulala it's going to be a public holiday 15 omwezi ogwa November tugenda kubeera wali ku gundi bagiyita Serena Hotel mu Kampala nga tuli mu kucelebrating music African music High People Music Awards zitojjera kati essaawa yonna weefunire tiketi yo mezi ndowooza eri ku bukadde 5 bukadde 3 VIP ndowooza bwe bitambula bwe bityo sente ntono nnyo. By the way, in that line naagaliwo mweteeketeeke December tujja ne neki totandika okukola ebivvulu totandika okukola ebivvulu please no mbagamba nti tujja kujjayo ne show emu babbiri nze naawe eziwinding up ennyimba ezisinza okuba nti zikola omwaka guno ku luno mbadde nsaba tugattemu ne drummers tuyitiridde okukola music ng'aziifu music is only art emu ng'eri ku music nnyimba ezisinza okukola omwaka then ku kya drummers we shall have a show eya events ezikoze mwaka then that is where tujja funa bakwano baffe abali mu theatre ennyo abadde active this year bakasule bagundi babadde Bitabuse theatre awo tuyinza n'okujuga ku Bitabuse theatre wennyini no worries abantu tubalage nti theatre is still alive exactly yes kale anjagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo kyonna omalirizo kizimbe oyagala kisiigibweko langi kibaddewo ebbanga oyagala kisiigibweko kalangi akabaddeko kakaddiye genda maaso n'okuba nti obakubira ku 0705 19 0705 193636 ate era mukadde ke kamu oyinza okuba oyagala kudesigningira ceiling kubeera nti nayo bagikuteera mu mbeera ensufu asiri osobola oba contactinga ebigambo ne bigenda maaso n'okubanga byogerebwa mu kkowe eryo olunaku olwaleero ndi ne mwami Obote yababuuzizaako dda I think babuuzizaako besana bakubuuzaako era ndabaddamu babuuza obamaliriza bazeemu kale muzimu ku nsonga ezibadde zigenda maaso n'okuba nga zitambula ndabyeko Dr. Jose Chameleon ensangi zino mu mawulire but bye mbadde ndaba ebintu bibadde nno bitambulira ddala bulala nalabyeko omukulu Governor S Governor S kyemujjukirako ennyo lwe luyimba lwe yakola ne Dr. Jose Chameleon ziri ensonga bbiri oba we nalabira Governor S Governor S namulabakoko n'omukyalo omuzungu gundi eyo yali nnyo mu mawulire omukadde we
simanyi bintu byammwe we nasooka okulabira Governor S kati yali muto. Then apart from muzungu nalabako Governor S ng'ayimbye ne Chameleon oluyimba ndowooza baali baluyita bakuwe yoyo mukwano bakuwe oh mama Chameleon n'ateekamu ekirowoozi kye songeyanikupe benzi oh why I loved that song so much from the video the song because oluyimba olwo ndujjukira mwalimu ne mwana mwala kati akola ku Spark TV ebiseera ebyo yali tannakola ku Spark so oluyimba banalaba mujjaddula but demu oyo kati recently when nalinda abo oluyimba olwo wemmanyira nti yono demu ali mu luno oluyimba yakola ku Spark TV so Governor S gye mirundi ebiri gye mumanyiddeko era nze nali manyi kyali wa Chameleon in that line because nali nkimanyi yali wa Leone Island y'omu ku bayimbi aba Leone Island Papa CD Governor S Melody side eyo era ndo time yemwe but by the way kino kankigatte wamu ensangi zino ndabye nnyo abayimbi ababaddeko mu Leone Island Chameleon nga bamutwala kaguddeyo because we mentioning ate amanya ne tracking back King Saha enako zabadde amutwala kaguddeyo Papa CD mu revelation ze zabadde akola zibadde Chameleon zimutwaliramu Governor S yaliko mu Leone Island era yali musajja wa Chameleon in that line esaawa zino Governor S kyakola Chameleon enkoko ekikola bana it's been a week nenda ababuli lunaku Governor S abaako kyaleeta nga kikolokota Chameleon mu buufu obwo so kibadde kingambisa nti Chameleon abadde mawule on a sad note oba ku note etali nungi katusooka tutambulireko awo kuba at least oba naawe mirundi ebiri esatu nkulabyeko ne Chameleon kugamba nze ndi mugundi nze ndi artist ate kati Chameleon is the top artist mu Uganda nolwekyo bw'olaba artist ne artist what do you think okay so anyway ndowooza that wouldn't be the issue or ngafananye Governor is nange ndabye kifaananyi faananyi ddala ate afaananye bubi ng'era Governor yennyini yes kakati nkugamba nti ekimu ekisookera ddala weebale okumakinga sure nti ate si waliwo issue ezifaanana bwe zityo gy'oleese on table to discuss definitely Chameleon ashininga atajja kushininga paka ekyo kyekimu ku bintu ebitawaanya abantu kubanga abantu bangi bajja mu mbeera y'okumuggyako amasannyalaze naye oluusi amasannyalaze ne bafuna mangi okusinga kutegeera kwabwe bw'oba okitegeera bulungi abantu bangi bafunye amasannyalaze from different artists sina Chameleon yekka waliwo boolabye ewa Bebekulu waliwo boolabye kuba waliwo neyalumba Bebekulu abo bubi nnyo waliwo abalumbye Bebekulu okimanyi waliwo abalumbye Chameleon ekyo kimanyi so kyengezaako okulaga nti ne Bobi Wine bamulumbako okitegeera nti abantu bangi bagenda ne bajja mu bulamu bwaffe oktegedde nga azze mu bulamu bwo ng'alaba olina kyogasa kakati bw'amala okukikuggyako ate n'awuliranga ekikye oba oktegedde bulungi nnyo Governor S just by a mere fact nti Chameleon yali akuwadde n'oluyimba obuyimba who are you oba kategeerakeza kugamba he is not anywhere close to a level of what Chameleon can term as a collabo. Sisubira nti Bobi Wine ayinza Chameleon ayinza okugiyita eyo nti eyo yali collabo oba ntegeereka bulungi because it wasn't a collabo it was more of a giveaway oba okitegeera bulungi kubanga bw'oba olowooza ku collabo ze oyinza okulowooza ku ya Governor S oyinza ogirowoozaako. Me, I love the song. Yeah, that's what I'm trying to say. But can you think about it? Okuleka kati ngwe yamaze okukuna wano n'olyoko kirowoozaako nti by the way ono Governor S yali mu Leone Island. Okitegeeza okugamba. So kitegeeza ki nti abantu nga ba Governor S n'abalala bangi si Governor S passe naye n'abalala bangi waliwo abantu abatutukanye na mutindo gumanyira bantu
kuleveeyo okitegeera kyengeza kugamba nti mu bulamu waliyo abantu baffe waliwo abantu betuyita abaffe nga muntu oba okitegeedde no matter what naye abantu mubamazeemu ekisa kino ekyokugamba nti oyo ajje oba ono ajje oba oli ajje Chameleon mu gundi zonna mu history we talinaayo wali owuliddeko ku bantu aboogera abo oba Papa Sidi oba Success Kayemba kuba njogera kuba abamwogerako ebikikinike ate nga babaddeko naye oba kati nga ono Governor AC wali owuliddeko agamba nti Chameleon yajja ewaffe nankima okitegeera bonna bajja bamwekulubeesezaako yo Governor AC engeri gye yajja mu Leone Island yali very dramatic kubanga Governor AC yajja mukwano ate sina mukwano sijja gamba nti mukwano kubanga naye byaggwa bubi era bye byabadde anyumya waliwo byanyumizaako n'agamba nti gundi bamuyitani the late Eke may his soul rest in peace late Eke oba AK47 ye yaleeta Governor S kumbe muki mu Leone Island in some way yali kyaliwo ono oba okitegeera kaakati era ebyo byanyumya ebyemmotoka waliwo we yagambira n'anyumya n'agamba Eke yali antomedde n'emmotoka yagenda ng'ayogerako Eke ebigambo abimwogererako oyo Governor S musajja wa bigambo nnyo Governor S ng'omuntu talina waava n'atapamawo oba n'atayonoonawo for that matter omanyi Abaganda tulina erugero lugamba nti gyova toyombye gyotera okudda kati Governor S talina gyavudde nga tayombye eyo kati ye waava wayonoona waava wakolaki wayonoona bwe yajja mu maaso ga Eke yali mukwano gwa Eke at the same time mukwano gwa gundi omuvubuka gwe bayita Swaziniga mutabani wa Kafeero kaakati kigenda kyogera olugambo kikola olugambo ku Eke ewa mutabani wa Kafeero Swazi kibagamba ono Eke byakola oyo akola bwati abaira abawala buli lunaku twala tugende twala kyokka ate eno oluusi ayinza okuba ono yali alinayo ne girlfriend naye okitegeera kakati n'amuseringa out bw'amuseringa out awe wava spark evaako bino byagamba mbu Eke yali antomedde kyokka ekisajja ekyo tekiswala omanyi waliwo abantu mu nsi nga balwala obulwadde obubi nga tebusobola bawona kati nga oyo golaba Governor S alayika yalwala obulwadde bayita obaki nga tebusobola muwonako mu butaswala bw'ekivubuka ekyo nga kigenda nga boonogamba nti tulina we tulaga omanyi kati Chameleon bw'aba n'atambula for example ba artist abo bonna bwe baba batambula tatambula omu ayinza okusimbula ewaka n'emmotoka ngezi kaakati lumu baali bava ewaka nga kyesogga emmotoka lwekigamba nti baali bakitomedde kyesogga mu mmotoka alafaadi nga kituula eno emabega kati tosobola kumanya nti mwekiri kati ono ajja asimbula emmotoka Eke asimbula emmotoka batambule bakole ki bagende kumbe waliwo eyeesoze mu mmotoka tebamanyi nti mwakola ki mwali kyokka ate teyakomyeko olwedde yakozedde emisango yayogedde ebigambo kwavuga kati avuga agenda owulira eno emabega waliyo ki omuntu ayogera eddoboozi tugambe kati nze navuze emmotoka simanyi nti emabega oba ono omuvubuka mwali agenda owulira eddoboozi lya Governor S ebiseera yali tesine Governor S yali simanyi byeyita simanyaani yalinaawo yalina ekinyanya njakijjukira naye yalina ekinyanya kuba neryo erya Governor S Chameleon yali mutuuma goloza mbu ye yali Governor S kaakati omwana oyo ono bw'abeera mu mmotoka wano agamba bannaye fuluma ndoza naye yalinamu omuze gwa mukulu we ogunyigirawo ate ogufulumya emmotoka Chameleon mwangu nnyo ku mmotoka
bulungi nnyo tokolera mu motoka y'ebya kisiro okyegedde asobola okubaako waakuleka naye bangi balese ewalo ne beyaleka eyo bangi bazaaleka mulinye ze mulinamu emirembe ezo munakoleramu ebyekisiro akati gavana esi nga bamugoba mu motoka bebamugoba mu motoka ne bamukangamu awo naga abasajja babadde bakoze eki banzise bw'aba anyumya emboozi tanyumya kiki kye yali akoze ekyamugobya bwe yajja akola ebyo ebintu kati ye bwe yabyanyumya abantu balina enkola eri omuntu bw'ava eri nakola ekibi ontegedde nakola ekibi n'omuddiza ye bwajja okunyumya anyumya kyomuddiza kanate nalusi n'abantu bebanyumiza nabo si bagezi kimala ontegedde batunulira nnyo gwe kyonyumiza naye gwe weebuuzi nze mukozi kiringa oli ayinza okujja nakugamba omanyi omusajja beda byakwogerako yagamba olibooti naye nobuuzanga gwe bwe mwabadde mwogera kyogamba ono yabadde yasirise busirisi bwati nti otegeera gwewadde owuuna buwunyi otegeera naye omuntu ava eri nayogera ebigambo nakwogerera ebigambo nanondamu ebi ye walonda yajjagaba tunde twabaddeawo najja nagamba olibooti mama omuntu ki anyumya emboozi ngaanyunyuma yekka ono takunyumiza ye byeyayogedde anyumya oli byeyayogedde ate oluusi n'amugattamu akati ekisajja kino kigundi kironiswaga bali bakire kironiswaga ekigavana s kubanga era gavana s twagala okulangirira okuva wano kugaliwo ate ntumiddwa Leone Island oba sijja sikutumibwa Leone Island wabula nga Leone Island kubanga nange ndi Island akati ngaba Leone Island tuwulire otutamye omulisiza nnyo boosi waffe Chameleon erinnya lya gundi ya gavana s Chameleon lyakuwa tuli kugyeko okuleka ye bw'aba ayagala alikuddize naye nga ffe abawagira Chameleon tubigaana Chameleon ye bw'aba ayagala addeyo eri yali yesemakadde gwe kyoba omanya nti erinnya lya gavanes tewali akkirizibwa kuddamu kuli muyita tuli mugjeeko ekyo kivudde kisayindi mulimu amudde kubanga yesemaleere Ronald ebeera n'amanyago gasamereere simanyi saani beera n'amanya alina erinnya liri awo liri fani oba babiddiraki babiddira nkebuka ati bale kabiddira nkebuka kubanga sirimanyi mubenge zendi musajja wange alina okweddira nke byamanyi kubanga twamulonda mu katale wadde Ssebuku yali mubaliya bwe kyoba omanya mwayira twamulonda yajjanga omanya babaliya omubaliya babaliya yali mugayo yali mubaliya kyemanyi ye Ronald liri eddala simanyi yesemaleere naye nga ye Ronald kati Ronald yali yeyita Roniswaga olwa Ronald kati Ronald nga yayongerako esi Roniswaga ontegedde yeryali erinnya lye lyajja nalyo ngazunga kati nga mu bubaala bweyegundi entebe roodi eyo ogendera ddala paka eyo mu byalo byeyo ndejjewa aga watabu eyo kuzante eyo gyeyabeeranga kati ng'alaba watabu kati bwe yatuukako eno nalaba ebyenjawulo n'alaba ebyenjawulo Chameleon Dr. Jose yaleeta obuvubuka eno mu bantu ajja ku mabbala g'ekkololo abireko kati nze bulwendaba omuntu eyayisiza bw'atyo ku muntu eyamubeereramuko ero erinnya yamugamba gwana olukundi amuleesa amuintroduce nekyaliwa yamugamba nze Roniswaga simanyi Roniswaga kubanga erinnya lyagira esi n'agiteekako ara kubanga erizungu ye Ronald naye eddala simanyi yani akati bagamba nti nze Roniswaga Chameleon amugamba ebyo tebikola omanyi Chameleon yagambirawo ebyo tebikola
bya kiwewe bya kidongo amugaba kati bukubala lero kwe Gavana S kati erinnya lyaffe likomyewo mu Leone natino kutwagala oddiwa komyawo erinnya lyaffe tumugobye mu kika ate olaba famire zitula ne zigoba omuntu mu kika kakati naffe mu Leone Island tugobye Ronnie Swagger eyeyita Gavana S dayo nebironi Swagger byo genda alimwagala mpugero Ronnie Swagger Ronnie Swagger lino erya Gavana S Leone Island yalimu wa Chameleon yenyi kati kuleka Chameleon ga yagambe nti musonyi yendi muwadde ndi mudiza kubanga erinnya lyaffe twali kuwanga lya magezi olikoleddemu ebyekisiru biyitirivu yali kwatiramu omukwadde oyo gwola olowooza akyalinnya gundi akyalinnya Sweden akyalinnya ali Bungereza olowooza akyalinnya Sweden bino bye batwala abakadde kubagenda kukulabirira bakadde there was a rape case mu bakadde kati ate ye n'awaayiriza ati kati omanyi eri abakadde babalabirira Gavana S jjukira mukadde bwe yagenda naye yafa yamuteekebwa n'amaanyi galo ag'ekivubuka banywa ejjaga bakola biki omukadde ate yadda n'ayitamu kati ate pension teyalina mungi nnyo n'anoonya omukadde omulala we yamubuula n'agenda mu gundi n'agenda eno gye balabirira abakadde ag'omunkubo gagamba mbu bye byamugobye Sweden kubanga bali mukulabirira abakadde baabwe ate ye alaba opportunity ey'okumuwasa era yafunayo omukadde omulala nno era yatambudde nnyo mu bakadde naye kati ebyo ebyalo ebyekikulu ekifaanana bwe kityo gwoyogera ku Dr. Jose Chameleon omusajja atuyimbidde ebintu ebizimbe ebigattako emyaka gino gyonna gwodda ku gundi kubanga kankubuli abo abaana weebuuze obusungu abujjawo obusungu buva ku ki ayinza okuba yalina ensonga tewali nsonga kati kankubulire ekintu kimu bulijjo wabaawo omuntu gw'ogamba nti kamuleke lwa nsonga bbiri ensonga esooka ninako ettafaali kati gwe ne bonyiiza otya mu bino ebya bidiya ebyagundi nsobola okukusonyiwa ontegedde nsobola okukola ki waliwo ebintu ebimu waliwo omuntu gw'osonyiwa oba gwe weesonyiwa kubanga talya wuwo tanywa wuwo gwe wajja omunoonya bw'oba owulira nga takyafiitinga mu bantu b'oyagala mwesonyiwe genda okola ebibyo oba okyegere bulungi naye tomulima mpindi ku mabega kumuteekako kibeerabeera ki omuwemudde omwogerako ebigambo ebyobulimba kati nno nze ekyannumye nze ndi Islander ekyannumye bulimba Chameleon alina ebizibu bye that's no doubt alina ebizibu byeboomu nga nange bwe nnina ebyange nga nawe bwolina ebibyo naye tosobola kugamba nti Gavana S ali ku levo ejjanjinga Chameleon yewe yafuna omukazi yafuna mukadde bw'obeera ne n'omukazi ng'asinga maama w'obukulu gwe nojja n'ogamba nojja n'omwekulubeesezaako mubukulu era bannaye Gavana S lwakuba takyali mu Uganda naye nga bw'anajja buli alina jjajjaawo amukweke kasojjajjaawo abeera n'akataka oba kapoloti dukka wala Gavana S ajja kulumba omukazi ajja kubuulira talina kati nno kakubuulira alina history oyo omanyi nagambye yali mubaliya naye buli bwava kyeki kyenasosa okugamba nti buli wava asooka kwononawo yali mu katale waliwo akatale kali awo Ssebuku akatale kesekuku simayo bokamanyi naye waliwo akatale awo yalimu nga mubaliya kati nga waliwo omukazi akolera abantu ab'enjawulo naye nga waliwo omanyi mu katale wabaawo omuntu nga gwomukolera nnyo ekigere ng'omubeereramu nnyo lwakwetaaga kati ng'amukolera emirimu n'amuwa emmere n'amuwa neki n'amuwa n'ekyayi n'amuwa ebyokulya n'amukola ki ng'amulabirira naye ng'ate akola n'obubaliya bwe obubaliya nammwe oba mubeerawa obubaliya kwe kuba nti bw'ojjayo ensawo y'obumonde osenako okaawo ekinyanya n'okiteeka ebbali ontegedde ettooke bw'olisitula olina obolako eminwe ng'esatu ena kati bw'ositula amatooke go nga 10
mu lunaku obaawo n'entuumu yo wano kati nayo n'ogitunda n'ogenda kati be bano ababeera wano kukuba baatundayo gwe mulimu mumanyi kubanga nze nabeerako muowina bayitawo ku kafumbe kakasa twali tutuusa bumundo ekyali baali babita mawanda omuzeeyi waffe mulokole yali bosi waffe kati nga ffe omulimu gwaffe omukulu gwakutunda bumundo ng'emmotoka etuuka era ekyanjiye bankuba paaki ezaali zinzise nga ŋŋenda mugundi mami walina ŋŋamba siddaabo bankuba ŋŋenda mu ebyo kati nga bwe ŋŋenda nga bwe tutuuka mu katale ali mu katale nga ffe tulinnya eri waggulu bwe tulinnya waggulu gwaffe gwakusikayo ki nsawo tuzoba nabajja ekikkala biki kati ffe nga tukolera oli mulokole kati ogwaffe kubala ensawo zigenze mmeka nti abiri kati buli nsawo nga tuginako nusu ebi kati nga twabeera baana ku fuso kati fuso ngebyawo ensawo zakumumeka kati nga mubeera ne fuso zammwe bbiri omanya mwirimu ki muli mu ssente kati nga bazisikayo kati ate okuba n'enjawulo waliwo bakasitoma abajja abamangu awo n'ombuguutanya ensawo zabanga za mitwalo 67 kati waliwo omumone bwe babulangaawo n'omukuba byamwenda nakampayo 3 omanya olina oba omaze okutula ng'olinga gwe musuubuzi kati bano abaana ababaliya babangawo wansi nga bajjawo olumone nga buyita ekinyaanya kiba kinyaanya kati bagenda ne bakikwaki ne bakirenga kati gwe mulimu ono gavanaisi gwe yali akola era twamulaba yali mutuzi wa binyaanya naye nga yali tabikolera eno mu kibuga ng'abikolera wali kuwundi esseguku kakati gavanaisi oyo ebiseera ebyo yali Donald simanyi sebiki akati bwamala otuuka awo atandika okukola ebintu bye byakola ebyekiyaayeyaayi yebagajja omukadde bwe yali akolera mu katale akakaawo kati bino jajjagaatugere Roniswaga ng'agenda akyekola kati bwe babitegeera bannyini katale bamugoba mu katale bwadduka mu katale muzeegwe gwadda kati olaba omuntu ng'akola ebintu ebibi kuba kati ffe bwe tusirika ku bintu omanye abantu abasinga okupiininga bannabe baba n'ebizibu bingi oba tokitegeerako kati gwe oli ku Chameleon omugamba gwe senga abaana kubanga bamugoba mu katale era takyasobola kudda mu katale gesseguku anti babitegeera ne bagamba nti omwana batuwemula omwana ayagala kutuwemula nga bamaze obbigwamu era bannaayi mulongoosi wa katale esseguku kakati bw'ava esseguku ng'amaze okukolayo emisango ku mukadde avaayo agenda atandika okwesiba ku Leone bwatyo bwatandika okubeera Roniswaga bw'avaawo Chameleon bwamuwa erinnya lyani lya Governor S. So bonna owe bato bazze bajja bakola ebintu ebyefujjo kati bakwataganyeeko ne munno omanyi oyo Roniswaga yajjira mu tayimu yemu ne Papa Sidi yajjira mu tayimu yemu awo ne bakayemba olaba gundi Success Kayemba kanatoyo tetulina nabudde bwe because era ye twamusonyiwanga ng'ekitongole lwansonga bbiri mulalo alina empapula z'ebutabika ekyo tewali akiwakana kakati ye ayogera ku gundi buli muntu amuloga kati omuntu yenayine abeeraawo nga buli ssaawa nga ye eva alowooza nti bamuloga kubanga ye alowooza nti bamuloga ontegere yasooka agamba nti bamuloga nti gundi yamuloga ani Papa Sidi yamuloga bwe yasooka okugamba n'amusuula eddalo aba ali awo n'agamba nti katati si yandoga ndowooza gundi yandoga simanyi eba yekwasa awo babazadde something like that before you know it n'agamba nti kati yagamba nti Chameleon ye yandoga
yankuba simanyi agamba nti Chameleon yamutinkuula emitto negimusuula eddalo yalaze ebiwundu n'agamba nti mu nsi muno wabayo abantu abakuba lwaki tayogera kyamukubye yagambye nti ono Chameleon lwaki tayogera kyamukubye yagaedde mu bantu abazze bakuba Chameleon tandalabwako Chameleon alabye kayemba yakyuse emimabega nti nga Chameleon yamutinkuula kiboko bwe bamutwala ebutabika tebamukubirayo kubanga yagenda paka butabika bwola bwola yes ye yenyini yajja n'akola ne confession mbu yava ebweru waliwo yava ebweru n'akoma n'agamba mbu yatuuka bwati e Kampala n'agwirawo eddalo naye yakizula yali Papa Sidi yali amuloka kati Papa Sidi yamuvuddeko kati let me tell you kati yekundi kati ababalala olinza okubajja kaadiisi kati abantu bonna kyebamanyi nti Gavana Ace beyakola mu katale Sekuku ochege era naye akimanyi Gavana Ace naye akimanyi kyokka tebakomaawo Gavana Ace oyo kati njijawo biri byabatayogerayogera ebyobulimbalimba kubanga namulabye ng'ayogera ku sitole ya Eke nga bwe yamutobera nga kati olaba ekisajja kino okumanya kirina omutima omubi kyogera ku mugenzi oyogera otya ku mugenzi nga takyasobola kwewolereza omuntu takyasobola kwewolereza omwogerako otya ekintu Gavana Ace yatandika olwo olutalo yagenda ng'ayogera ku ono ebigambo ebiki ebibi ayogera ku AK-47 ebigambo nga bwaleeta abawala kumbe waliwo akawala Gavana Ace teyeeyagaliza ate nga akaana kagala Eke abyogera bano bagundi baswazi be babizaayo be babigamba naba musajjawo bamulikodinga ku ssimu ne bamugamba nti bino musajjawo bye yazze wanaayogera ne lutiikumba ate okumanya nekiswala nekiyingira mu motoka yooli nga tamanyi nekibeereyo emabega aba avuga akiwulira kyogera oyo sironi nti ye Roni Swaga nti kale afulume amufulumiza kati kumufulumya awulira obusobola janakutomera kati yewe yanyumizaako ekyo lwaki biri teyabinyumiza okyegera olaba omutima ogwo olaba omutima omubi kati omuntu abeere agabamaneka Eke nga kalina empisa embi kumbe ayogera ku mukuwa natisasola yadde okukola abaaliwo abaamanya tuba oba obuddu okyegedde kakati ono gundi ali mu kubuwakanya Chameleon alabiridde abaana abalemu abazadde baabwe oyo gundi mama wa gundi wa success akola ki akubulire ku mama we kyakola akubulireko bubuulizi maama wakulemeddwa gwe oli wa Chameleon olowooza nti Chameleon yajja okusobola kubanga waliwo abamu abalina abazadde batunda bintu bijjako bavubuka bakateere batunda ice batunda njaga batunda mayirungi batunda ki nga gwe maama wajaawo kati maama oyo abaakulo kubanga yakuwa ebikuba nebikujjako oli ku bantu kati bebo success kayeba so the idea then is let us respect the legends kubanga abantu bano babaddewo balabiridde abantu Chameleon tasobola kujja nga avaayo kujja kunnyonnyola nga buli kimu gundi ayogere ajja nnyonnyole gundi ayogere ajja nnyonnyole kuba nawuliddeko era ekyandijeyo neŋŋamba kanjogere ku bintu bino waliwo omuntu gwe nawulidde ng'agamba Chameleon nga tavaayo kwogera kyebeka bituufu si bituufu kuba kati Chameleon bw'atayogera jjukira silence sometimes Chameleon akuze takyali ku level ya bakuba muntegedde takyali ku level yakubanoonya takyali ku level yakubeerawo n'agamba nti kati alina byakola ebirala ali mu kweshayiningira paka lasi akati gwe obuddeko atandika okunoonya success waali okyegedde atandika okunoonya tamala emirundi juni yayogedde ki atandika okunoonya gundi kati bulirize kiriwo okimanyi nti nno okugenda kwa gundi ebweru
kwa uloniswaga tachakkirizibwa kuyita gavana s tachakkirizibwa ekyamutwala engeri gye yagendamu okimanyi kino yagenda ku kadi ya muyimbi yagenda ku kadi ya muyimbi bwe yagendera ku kadi y'omuyimbi bwe yatuuka eri n'atandika okwogera ebyebisiyaga n'adda ku bisiyaga ontegedde empapula yazifunaga za bisiyaga otegedde yewalaganze ebimusiyazi nafuna empapula bwefuna empapula ate nayingira Nuupu kati ate andibuleki yagisikira mu Nuupu okyegerekyereza kuga nti these are opportunities abantu bemutunuulira abo bagavanesi baloniswaga these are the opportunities okyegedde ye waalaba wafuna wagenda wafuna wakolaki wafuna wadda wayonoona waava wafuna wadda wayonoona waava okyegedde bulungi nnyo yava mu katale kusomere yava mu katale nga mubaliya ng'akozeyo ebisambo kati bwe yagenda ebweru ate kyakoze bwe tokimanyi takyasobola kugenda Sweden eri gyetwala omuzungu oli takyasobola kulinnyayo okyegedde eyo kyayiika kati ali Bungereza ali buleki yagisikidde mu Nuupu naye nga bwe yali agenda mu byabayimbi ate bwe yatuuka eyo n'asooka empapula bwe zaali zibula n'ayingira ekisiyaga bwe kyagaana bwe yafuna empapula olw'okuba nti ate kati ne mu Uganda olw'okukuuma image andi buleki n'agisikira mu Nuupu kati ali mu Nuupu ati okyegedde alowoozesa abantu nti Nuupu naye nga byonna byonna ne Nuupu tagiriimu yo opportunity kati wawafuna kano bafuna kano tekafuna tekafuna byebabeeramu kakati ne boonoona imagi z'abasajja abakoledde amanya gaabwe abakokoleredde ng'aba Chameleon ba Bebe Cool ba Bobi Wine baleva abantu abeekoledde amanya gaabwe nga tulina lye tubamanyiiko ababasapootinze because senga oyo teyasanga Chameleon yandibaddewo obwaloniswaga yandibaddeko gw'omumanyiko lwakayimba ka Chameleon omumanyiko lwa Leone tomumanyiko for any other thing okyegetegezawo okuga kakati bodda ku musajja alinga Chameleon otandika okukuga omusiga ebisiyaga biki ebisiyaga yenyini empapula akubulira empapula yazijjawa mwe yazijja okyegedde nti this is how these people behave nowuliranga nogamba kati olumumpulya nengamba bana abaana yes Chameleon asookuba n'ebisibu nga bwe nina ebyavu noli alina n'okulala ina alina ne Museveni alina ebini naye ekikulu kya byonna igwe is that the best you can do so kati bwogamba nti mu byonna Chameleon bye bagenze maaso n'okuba nti no bamuteekako ebintu ebisinga byonna bya bulimba kubanga bano abaana nga bwe nagambye tewali gwakima waabwe bonna bajja bamwekulwesezaako mwana star baba bagomba mwana star njagala kubeera star kati Chameleon engeri gyali omusajja omwangu ng'abawa ayagala oluyimba ng'alumuwa ayagala empi ng'azimuwa the idea is mundu gy'omusangamu Chameleon musajja asobola okukuwa kyonna kyeweetaaga ku budde bwonna okyegenda naye gwoba omulumbye mu teritole ye takuyise kati bw'omala okutandika okumwogerako ebigambo ebitikirike yes abaana bammwe mubakulize wammwe mubalabirire as simple as that abaana babeerina agaze gaabwe agabi ntegedde Chameleon si yakola ebizibu ebivuye ekirala gy'owulira oli olw'okuba bamulabako ne Chameleon bw'agenda nabba abaana ba Chameleon babbye naye yabazaala kyokka Chameleon talina baana kakati lwaki mumusibako ebisago gy'abagavana gy'abaloniswaga gavana S tukugobe mu kika kya Leone ofulumye era buli alaba ku gavana S amugambe gavana S is no longer gavana S azeeyo muloniswaga eryo erinnya lyali lyaki lyali lya Chameleon lyali lya Leone yalikola ki yalikuwa Island omukulu ye yalikuwa Dr. Joseph Chameleon tuli kujjeeko kati ddayo musema simeki Ronald ne gundi ne loniswagazo ze wajja nazo obeere ne loniswagazo eryo erinnya tulina gwe twagala okuliwa alikozesa
tulina omwana mu Leone Island bwetwabakuba erya Gavana S twabaddimuwa kubanga linnya ddungi naye kino kiryonoonye nnyo kirikwatiddemu abakadde kiryonoonye nnyo kikoze ebintu bingi oyo bwolaba bamugoba street ate asobola okulinnyayo kati ebigambo nno bwe bityo ndoza tujja kumaliza tugamba mukuume abakadde bammwe Gavana S ajja bakolaki buli alina jjajjaawe waali kasita banga jjajjaawe alina kyalina Gavana S ajja tubasaba nesse kusaba yenna mukuume bajjajjammwe kubanga waliwo kati ekibba bakadde kale ebigambo byowudde bya Mwami Obote okuva mu Leone Island birepresentinga ye ne Leone Island tomanyira ate saidi eyo tomanyira byogedde nga Leone Island mbyogedde nga muwagizi wa Dr. Jose Chameleon nga Island period bwotandika okugamba biki it is what it is Gavana S erinnya lyaffe lituddize tukugobe nawe mu kika guno omwana bwagoba abantu mu kika beesitiwaza oyo tumugobye mu kika kya Leone Island afulumye kati abasipi omusunsuzi agaliwo gwe mukutu James atudde ku kamera saidi eri olunaku olwaleero owaaye kamera ogibolako ogi lukiya yabaaki manyi guno omuleme gwakugoba fe Gavana S tumugobye addeyo mulone eswaga erinnya lyaffe tulina bwetugero ddiwa mu Leone Island kale mubeere aliswazizza nnyo swazizza erinnya lyaffe ekyo